Ennaku okwazirana n'emiranga bye bibuutikidde ab'eŋŋanda ab'emikwano ko n'abakkiriza abasabira ku Revival Church e Kawaala. Kino kiddiridde okulangirirwa kw'okufa kwa Pastor Augustine Yiga amanyikiddwa nnyo ng'abizzaayo kati omugenzi. Ono mu kiro ekikeesezza olwaleero ku ssaawa nga 5 kyakakasidwa nga bwe yabadde assizza ogw'enkomerero wano Namungi w'omuntu akuŋŋaanidde mu kukungubagira omugenzi, era abantu abawerako okuli n'ab'emikwano balina bye batunnyonnyodde ku mugenzi. Nagabaze kuva mu kimbo era ne bwe mbanga nfudde nina okumala ennaku 5 nga nkyaliwo abantu bange bajje bandabeko n'abagoberezi bange nanga ate era n'ekyokulala balina kunzikaano ku kyaki yange watajja kalubiriza nnyo bantu. Okuva mu 1995 nga tuli ew'akasozi mu Music Stars mukwano gwange n'okutuusa olwaleero lwavudde mu bulamu bw'ensi eno. Buli wentunuulira abaana bange nzijukira musumba wange Ate Yese Kawumalu avumiridde abantu abavuddeyo ne balaga essanyu nga bajaguza olw'okufa kwa munnaabwe ng'ate nabo bajja kufa. Abakungubazi bannange naali basabye tunyolebwe wamu nga bwe tuleme kuyisa bivvulu nga bwe ndabye ku musajja omu kengenda okuyita akasajja akakaafiiri akabagamba nti kalokole nga si kalokole kapa. Mu ngeri y'emu n'abamu ku bakozi be balina bye bannyonnyodde ku mukwano n'okwagala kw'abadde alaga abakozi be ate nga tabasosola. Sawadde tata gye tuli, wadde tata waffe, nasembayo n'omulaba last week, yatukubira simu last week, ngenda ne tumulaba nemulaba. Genze era nga musabira omukisa awumule mirembe nga nze Pistatu Augustine Yiga andeze ng'omwana. He was my dad. Abaddewo ku buli kimu ku buli sayidi atufuddeko atulezenga abaana. Pastor Yiga abadde muntu mwagazi nnyo w'abantu era ng'alinako n'emikwano gye gy'abadde akwasaganya nagyo emirimu egy'okuweereza Kristu ng'era nabo balina bye bannyonnyodde ku nkolagana yaabwe n'omugenzi. Naye Musumba Yiga ekintu nga nze Bright kinamulabako oba kina kyembadde namuyigako yadde mbadde nga wano ku ABS mbadde wano ku church mbadde nzijangawo once and while. Ensi kyeyogera ku Musumba Yiga nkyogera nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange. Tabadde musajja mukubi w'ebikono mu buweereza bwe tulimu. Nze Musumba Yiga mbadde sikonkona. Musumba Yiga nze sibadde sina kimale nibale seebuuza nti njja kwa Musumba Yiga. Mbadde mukubi ya simu mwetayire bisala Musumba. Oli ku office wo inti wendi. Okusinziira ku mwogezi wa Revival Christian Church awamu ne ABS TV atubuulidde omugenzi engeri gye yali yalambikamu engeri gy'alina okuziikibwa nawa w'alina okuziikibwa. Yalaama okuba kumuziika tebamutwala wala balina kumuziika kumpi ne church y'e Kawaala bwe baziika maama we omugenzi Elizabeth Kwagala. Wetuviiridde mu kifo kino ng'abakungubazi bakyesombera ddala ku kkanisa ya Revival Church e Kawaala nga n'omulambo gubadde tegunnaba kuba nga guleetebwa mu kifo kino. Maria Dana Namiro, STV Select ey'enjawulo.